bagezaako okubitereeza naye era tebiyinza kutereera kuddayo ku lunaku luli ebyayonooneka. Gavumenti tekkiririza mu bintu ebyo, kale bano ebintu ebikolerere bakola awo ebyo byabwe sigala nga togenda mu bantu, amagezi gali mu bantu, kirina emigaso emirala eyita akitereka oyinza okumanya omwana liryawo kumpi baleta bulogo okutte kumwekayunga yamaanyi bulitwala ne sente nyingi naye nina mukwano gwange otutadde ku mutindo ne disitulikiti yonna eri mu kutwewuunya. Taata obadde okyayogera etwegattibwa babeerawo, so mbasaba ffenna bamemba baffe Okay. yes. Baba abakwata ku table. Era mu Uganda. Era mu Uganda. Atisati. It's okay. Nze kyengula mu katale kano ekisinga ngulamu mubisi gwa njuki. Nina muwala wange yalwala asima naye bwe nasomako nga bandaga nti omubisi ogwo gumuyambako okutereeza amawuggwe buli kaseera, era mu kiseera kino enkuba eno evuddeko ekyamazima tetugenzeeko kukkanula. So njagala okwebaza omulimu ogwo gukolebwa nti gutuyambye ate ne obuzibu bwandiga baba bantu Yes, mwanga ndi kusete. Ekiseera kino njagala kuyita so ebigambo alina bingi byasobola okufuwa naye tuba tuzeeko emabega abalimi abegatidde awamu abavubuka n'okulima oba n'okukolagana n'ettaka. Kati ffe nga ffe obutabuzaabuzibwa ye ayinza kufuniramu wa mu mulimu gwakola. Bimu obiraba nti lwali lumu amataba ne gagiwa mu nsi ne wabaawo eryato lya Nuuwa, ebitonotono bye bakolako ne tukolamu projects nga Procedure
naye fenga tugendera ku makulu kama kyali kulaba nti tubaala mugalo nga kutono kale oluvannyuma lw'obubaka obwo puroguramu yaffe taata ono akatale kano akanani ate nsaba sinnayita ne mu katale wano ate nga yeetiisa obubaka bwa mukama waffe okunti kenyumirizaamu nnyo kubanga bwenzirayo nzirayo ne kamukene kange ate nenfuna obukulu mubaamu abantu bange bakazi betubeera nabo bammemba bampuliriza era katale kano tekisikaviirangamu ddala kasooka tukatandika nze kenyumiriza kankoze bulungi nnyo kubanga n'abaana bange basoma abazzukulu si baana tebasomera mu masomero gano ga 2,200 bali mu masomero ga bbeeyi naye sente nzijja wano kale kati nenyumiriza nnyo 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 ekirooto kye baaloota ne bajja batunoonyayo eyo wansi mu ggombolola ly'e Nnama ku kyalo Buyuki ne bandeeta era nze siyosangako newe mba sikoze ebintu mbisindika era batuukana n'abantu ne babuuza Naalongo aliwa bankazaako lya Naalongo era otuukana ne babuuza Naalongo aliwa sinze sizaayo bintu waka ekyomukisa omulungi kye nenyumirizaamu kyekyo katwaleeta enkola twatujjanga wano buli wiiki nga tujjamu olwokuna wiiki eddako ne tujja olwokutaano nagenda okola nga abalimi bange ng'olusi bafuna obuzibu olibaamu abaleese ebintu ebingi kati bwe batujja olwokutaano bambi bakalubiriza okukola ki okubizzaayo netuula nabo ne tuteesa ne mbagamba kati tukolenga buli wakuna lwokka lwaba ofisi ebintu ku lwokuna ku lwokutaano okomawo n'okola ki n'otunda ebintu byonna naye kati bwe tutunda olwokutaano paka tutuuke ku wiiki bambi baba boononekeddwa emmere yaabwe kati bwe tutyo bwe tutambula mu katale kano katale kaffe tekabaddeemu buzibu era abakyala bammemba abalimu abalimi tukwatagana buli omu atunda ebya munne tubeera ffe n'omuntu omu teri alya munne ki sente ze ffena tukwatira wamu bw'aba oli okuba omulanga gw'obutebe naye neebazizza nnyo bakama baffe abatuleetedde ku butebe kuba obutebe buno bwa kooti ne kati tubukozesa mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kumpulira ade kisinga tusomooza era tukyatusoomooza bintu byaffe n'enkuba bw'etonnya ebadde etusoomooza kuba bw'etonnya bintu byaffe tubirekaawo era kyobudoga ngambye nti twebaza kuba ebintu byaffe bikyasigala mu ttaka tubirekaawo ate ne tudduka eri tusa enkuba lwekya tuka tujja ne tutunda ebintu byaffe naye nga bakasitoma baffe tubalina era bajja mu nkuba n'ofubutukayo n'ojja omuguza kubanga bo bammotoka era tojja kulemerayo eri omulagiririza eri nti ntunda lumonde 2,000 nga toze gyali ekyo kyekibadde kitusoomooza naye twebaza mwebale nnyo mwebalire ddala Nalonga Jeni omutuuze w'e Nnama omulukampoma ekyalo Buyuki Naalongo yogerako nnyo Mugalula Jessica Naalongo gemanya nga nsinzira mu Lutembo mu ggombolola y'e Nnama nze nsooka kwebaza akatale kaffe kano ffe bennyini ffe twakatandika era ffe twakagulawo essaawa ya leero ffe tukyakalinaera okozi okusomozebwa kutubadde nako ebintu byaffe bituteeka naddala obudde bw'enkuba bubadde bidugala kale nga tebinyuma ng'era abaganda bwe bagamba nti nsibambi ebibya mutebe naye kaakati nkakasa tufuuse ba mutindo ng'amazima naddala nze gabunda nga nyinza okuyimirira ate ddala nga emyaka gyange teginneeyimirira kubeerawo nga nsibe nga nyimiridde ngunakugamba naye nga gamazima gabadde nga nti tufunye entebe kati tujja kukakkanangako tukuleko kozi n'ekirala kinsinga okwebaza
era kyenja okutwala mu bammemba mbabuulire tuleme kubeera n'omusogo gamba nti kano akatebe nga bwenkatuddemu leero nga katuddemu kasitoma bulijja kati nfuna echansi ey'okumuwa akatebe katimbaleetuddemu so tubadde polisi bakasitoma bayita nga gamazima tolina womutuuza ate ekirala kuliwa abajja nga bakulu amasomero embeera tufuna okusomozebwa ate ekirungi ekibaddeko mu katale kano naddala ffe abakatandika gamazima ebifaananyi gye twajja tufaananamu si bwe tufaanana okujjako nga katonda bwatwe yakutonda nga gwe togenda kweyongerako kubanga basiinako kitulaga tetusobola kwogera wano oba okujjako ngaolyasikise ememba batuukako ewange wetonya tusooka netubyetika netufuna netuteekate ku bisubi kati bwemala okukya netutandika okufuna obukutya tulina obutundubaali bwaffe bwe twakola kati obutundubaali obwo netubwalawo ngo tusobole okutereezaako naye nga gamazima kibadde tekimala Emmeeza zino zigenda bayamba. Emmeeza zigenda tuyamba mu bintu bya mirundi ng'ebiri. Ekisookera ddala obukulu zigenda kututunda. Omanye ekintu bwe kibeera nga kiri wantu nga kirungi nga oli n'akirengera kimuleeta okukyama alabe. Kakati bwe tunaateekako ebintu byaffe muwogo bwe tubadde tuteeka ku ttaka ajja kuba amateeka genda ku ttaka ovakedo ovakedo tubadde tumusa wansi ku bukutiya kati oli ajja kumulaba ng'ali waggulu kati ate naffe tugenda kwongeramu tugule obuntu tusowaani oba asobodde okuloka obubbo abuleete kati naye ateekeko kakati olaba ng'ennyayo zenkadde wali mukabbo kali kati za 2,000 olaba kati olaba nga zirabika bulungi ziri waggulu ate ziri mu kantu kayonjo so gamazima gali nti tugwanda zino emmeeza zigenda tuyamba nnyo era nkakasa n'olwaliro zitandise tuyamba. Erinnya Mugalula Jessica Nalongo Gemanya n'ekisoga nga basaba wabeewo engeri gye bafunamu akatale ak'ebirime byabwe nti nga buli kye balima either kivundira ku nnimiro oba bakitundira ku bbeeyi gye kisasaanidde kukola ki kutundibwako. Kati ne tusalawo nti tufuneyo enkolagana ne disitulikiti abalimi abo bafunenga omukisa bajje batunde ebintu byabwe naye si kutunda kwokka n'okulaba nga basomesa abantu abazze okugula ku lwaki bandettanidde emmere ennansangwa. So yensonga lwaki akatale ka Earth Market katandikibwa. Mu kutandika akatale kano twasayininga kye tuyita MOU era ke katale mu Uganda kagenda weza emyaka 10 ng'ennaku z'omwezi 28 Novemba omwaka guno. Naye ke katale kenyinza okugamba nti ke katale ak'amaanyi ku butale bwe twakatongoza obutale 8 nti bw'ogeraageranya emyaka gye tulina n'ogeraageranya n'abalimi abali mu katale n'ogeraageranya n'enkulaakulana n'abalimi gye basanze katale k'amaanyi okukira ku butale obutale obulala. Akatale kaffe kano katandikibwawo ku mulamwa ogw'okutumbula abalimi abalima enkola eya nakavundira oba eya nansangwa abasinga kye tuyita agroecology. Nti mu katale kano temubeeramu muntu atali mulimi. Nti ne bw'obanga olina ssente mmeka ne bw'obanga olina amaanyi genkanawa kasita ky'oba oleeta ne bw'obanga oli mulimi naye nga ky'oleeta si gwe okirima oba community eyo si ekirima oba toli erigibwa okubeera mu katale kano. Kyova olaba baba batubuuza lwaki akatale tekabeerawo buli lunaku. Ensonga eri emu nti akatale k'abalimi nti ennaku zonna ezisinga balina kubeera mu nnimiro. So nayafunayo olunaku lumu najja akole ki atunde ekintu kye. Kakati yensonga lwaki akatale kabeerawo olunaku. Ekyokubiri akatale kano tekatundibwamu bintu ebirimubwa ku nkola ey'okufuuyira. Era bw'otunuulira wano emmere yonna tunuulira ensujju tunuulira biki tunuulira kivuuvu y'emmere etundibwa mu katale kano. Ate leke katale akasangibwamu emmere etasangibwasangibwa buli wamu. Kati nninza okugamba ogenda onoonyeeko kivuuvu wano emukono omuleete nga bayinza n'okutuma eddagala n'okola ki
n'omubu kyova olaba tusangamu oluusi n'osangamu ku makobe oluusi n'osangamu ku kulekula n'osangamu ebintu ebyenjawulo nti akatale kano katandikibwawo ku musingi ogw'okuzza emmere yaffe ennansangwa eyali yabula mu bantu ate yensonga emu ku lwaki akatale kano kasobodde okusavaivinga emyaka gino gyonna nti abantu bava gye bavudde oli n'ava n'abuka obutale bwonna okuva eyo wansi najja wano olw'ensonga amanyi alina ekintu kyagenda okusangawo ekiri unique ekitali buli wamu kyokka tagenda kisangawo naye tagenda kisanga ku bbeeyi gye yandikisanzeemu mu butale obulala olw'ensonga agula ku mulimi kyokka ate n'omulimi atunda eyandibadde atunda ovacado 4.5 eri wansi at least ajja kujja wano atunda ebyovacado 4.2 ajja kuba afunyeeko kasente kyokka nga n'oli wagenda mu katale akalala omuguzi kyovacado kimu ajja kigula 10 meka kakati ndowooza simanyi oba mufuna balance akatale keteekawo egeza actually akatale kano kajjawo omuntu oyo wawakati gwe tuyita middleman agenda n'adondola omulimi kyokka ate najja n'aguza ono wakatale esente empitirivu nnyo okugenda okutuuka ku consumer nga ebintu bigulwa bbeeyi so akalala akaddako unfortunately tekakyaliwo kali Mozambique naye right now tulina obutale obusoba mu 50 mu Africa kakati tulina ekibiina kituyita coalition of 25 naye ba producers bano olw'okuba nti bo bennyini be balina okutunda bye balimye ebiseera ebisinga balima ebintu nga biri seasonal ate akatale etteeka lyaffe mu katale ligamba nti bw'oba olina kyolina leeta otunde bw'oba tolina tokakambeera sigala eka ojja kuleeta nga season ekoze eki etuuse kyova olaba ebiseera ebisinga kizibu nnyo okusanga abalimi 25 omulundi gumu nga bonna bakola ki oyinza okusanga leero bazze 10 enkya 15 enkya 2 kisinziira ku season abalimi ebintu bye bakola ki bye balina so nga maliriza njagala okusooka okwebaza abalimi okwewaayo kubanga si kyangu nnyo okwewaayo naddala ng'okola ekintu ekyatandikibwa ekitongole ebiseera ebisinga ffe abalimi tuba tulowooza nnyo nti ebitongole bye birina okukola ki okututeekangamu nti ne bwe tuba tuzze okufuna ssente bye birina tuteekamu ssente tujje tufune ssente naye ate abalimi ba Earth Market bo banjawulo nti tewalina kuba kiki bo bajja ne bakola oluusi ne Slow Food mu office tuyinza okwerabira nti n'akatale kahappeninga ogenda okuyitako wano ka bodaboda ogenda okulaba nga abantu bali mu kukola ki bali mu kutunda so tubeebaza okubeera n'omutima ogwo ogulemerako ekyo actually abali agroecological tulina okubeera resilient tulina okulemerako ennyo ekyokubiri twebaza ba partners abalaba abalimi baffe ba Earth Market nti bakola ki bakola wabula abantu bangi wabweru eyo bakola ki batulaba so mu nsonga eno twebaza nnyo pera mu Uganda okutuwa ebintu bino era tukomitinga twewaayo okulaba nga ebintu bino tubikuuma paka bwe birituuka kuba teri kikakaddiwa paka bwe birituuka eyo myaka 12 nti kati bikaddiye naye teri kugamba nti ate tujja kubiteeka awantu ate omuliro gubyokye nedda tugenda kufuba okulaba nga tubikuumira ddala n'obuvunaanyizibwa bw'ekika ekyawaggulu pera mu Uganda tweyanza nnyo tweyanzege okutuwa emmeeza zino okutuwa tents okutuwa obutebe bulijjo tetulina nakwe tutuula bannange tweyanze so ku lw'ekitongole ekya Slow Food ne ku lwa mukama wange Edward Mukiibi ne ku lw'abakozi bannange bonna mu Slow Food Uganda twesiimye nnyo okulaba nga tuli wano leero okufuna ebintu ebituweereddwa peramu nze nali omuto agendako okulima ne bannyinaze n'ensembe emabega kati bwe bampita omunafu nange ne mbagamba ndaba tulima muddo era kugenda kuddamu gumere tudde tukole kyekimu naye kyansanyusa okulaba nga ate kyakyukamu kati essaawa zino abantu tebakyalima muddo eyo yonna emmere eva mu nnimiro z'abantu ate ebintu biri organic mmere nnungi naye kati okuzzaamu omulimi ono amaanyi n'abavubuka baffe okugamba nti maybe okujja okuvuga bodaboda si gwe gwali badde omulimu naye mu ttaka mulimu ssente mulimu omulimu kugamba nti mulimu ogweyagaza oyinza kukinyonnyola otya singa oba nga totaddewo kkubo omuntu mwasobola okujja ssente kakati bannaye balimi bannange ne peramu twongere ddala okugyebaza kubanga ffe tusobola okwetuusaako okulima enkumbi fwe baziseera nnyo naye ebintu nga tenti nga bino oba okufuna ekifo ekirungi osobola okujja otunde ebintu byo
ng'ebbeeyi gy'obiteekako tekuyisa mubbi wabula ekuyisa omuntu omwenkanya kubanga naawe manyi bagamba ensiba embi yetera oddibya mukene oba mutere yesebo eddibya mutere kale batuyambyeko okutusibira mutere waffe afaanane oba empuuta kakati then kiri gye tuli okumusiba leero twongere tumusibe n'enkya n'oluddako kubanga bwe tunaagayaala era tugenda kubeera awo nga tulinda batuwe naye ng'ate ffe tetwetaasiza kale nsaba tukozesa omukisa guno twejje mu bwavu okuba ne ssente si musango naye ate n'enkwata yaazo kikulu kyokka ne woozijja nakyo kikulu nnyo kale abalimi b'akatale kano teramu ng'etuyambyeko badde nsaba tugende mu maaso n'omulimu gw'okukuuma obutonde ku lwa slow food kubanga ebikwatagana mu katale tubimanyi bulungi tetusuubula n'ebirabo ebityo naye njagala bagenda okudda ng'ate bwe batulese tweyongeddeko bweyongezi tukoleganire wamu bassebo mwebalinye mwebalire ddala n'emikono era gikyali miggule n'abatuli awo ga mutuleetedde ne loole tusitulire ebintu okubijja mu nnimiro tujja kwongera okusiima bassebo mwebali nnyo mwebalire balitunze bokka naddala nga eri waffe gye tuva Wakiso abantu kitegeeza bagenda kweyongera kulya mmere nga bagigula mu butale kaakati bw'oba oyagala abantu balye emmere entuufu ng'ate mu butale teriiyo kitegeeza tebalina gye bajja gijja obutale bw'emmere kituufu we buli era nga bwe mubulaba okuva edda n'edda naye nga bwe tunnyonnyoddwa mwami Kiwagalo Muzeeyi Waali n'abalala nti kano ko kanjawulo sijja balimba mbadde mpulira ekigambo earth market naye nange mbadde simanyi kye kitegeeza paka olwaleero era olwaleero tubadde tuva kusinziira ku bantu bye balimye bonasi bwe banaaba balimye waliwo ebitajja ovakkedo nga si sizoni ye oyinza obutamusangawo amatooke go gatera okubaawo buli ddakiika ensujju zitera okubaawo bwe zitandika ekyo nakyo mbadde sikitegeeranga bulungi lwaki kubanga n'olwaleero waliwo munnamawulire ambuuziza nti lwaki tegabeera ka buli lunaku bye muzeemu sinza byogera naye badde tebiku ate byanaatunda anaabijjanga luddawa ki okuyiga tekukoma kino nange ekiyize ate tujja kwongera okulaba nga kigenda n'awalala nti omulimi ng'atanyigirizibwa nnyo naye ate n'omuli oba gwe tuyita consumer ng'ayina waagula ebintu ebiyinza okwesigikibwa obutale bungi mukyala Nolini abadde annyonnyola ejjuuni lya Bwayise naga nti naye lino si lye Bwayise olyowe ku lw'eggayaaza kubanga liri liba mu mazzi agayiseemu ate chemicals naye lino eryaffe tulirima mu mbeera ddala etaliimu so ekyo tukyebaliza ddala era tuyigamba tujja kwongera okukolagana mu ngeri yonna esoboka obusobozi bwaffe butono naye ate enjiri eno kyenjizeemu wano nti ffe tukwatagane ne slow food twongere okumanyisa abantu nti akatale kabeerawo wano kuba amazima gali nti abantu ebintu ebitundibwa wano babyetaaga naye oluusi bubeera ngo abali banoonya gye batunda ate n'abatunda banoonya abali nga buli omu tamanyi munne gyali embeera ebeerawo nnyo ku buli kintu ekitundibwa kati ffe tuba tulina omulimu gw'okwongera okukitwala mu maaso n'okulaga nti ddala ebintu bino gye biri tufunye amagezi mangi nnyo mbadde njogera ne mukyala Nolini wano ku Peramu ekola naffe akatale kubanga abantu kati batandise okutwebuuza nti naye Peramu mugamba mukola ku bintu bino n'ebiriwo bwe tujja ku woofiisi waliwo kidodo tubajje okubasomesereza mu mawoteeri naye bagende ku faamu ettaka gye riri ne okusimba kutandise ekyokubiri tubadde mu bizinesi eno oba mu bintu bino emyaka 30 Peramu omwaka guno ekuza emyaka 30 okuva mu 1995 kati abantu batubuuza nti naye mubadde muyamba abantu okusimba okulima
era ssebo mukyabayamba kulima byemubayigiriza tebabikwata ne tugaa nedda katugenda mu butale bye balima babikwata babirina kati twagala kunoonya gye babitunda. Awo tukyalinawo omwatwa kubanga waliwo abakyala be twali tututte ku Hotel Africana nga bawolesa byabwe, enva zaali nnungi nnyo nga n'amaaso gazaagala. Kati omu omukyala yali ayitawo gwe bataamanya naga eddala muzirina tuzirina, n'atwala essimu ne balowooza nti byakusaaga. Munene mu bintu bingi tufuba tutya okulaba nti buli lunaku tuyina ekintu. Ffe tujja kwongera okuba enjiri eno nti ebintu gyebiri, naye singa tebibeereyo tuba tugudde mu buzibu obutagambika. Era kifaanana ne maama wange ono kyama ombadde simanyi nti ono bulijjo wankima, ate nga maama wange wankima akyaliyo ewakisireere tulyoke tuloote ku byokufuna certification. Ekyo kintu kikulu, naye n'obutale bubeerewo obutagattika bintu byaffe mu biri ebirala, kubanga singa oba oleesa enva endiirwa n'oziteeka wano ezizo z'olimye mu ngeri entuufu, ate ono n'ateekawo z'alimye mu ngeri yaffe ey'eddagala, oluvannyuma lwa byonna zijja kufaanana kuba eddagala liva eno ne lidda eno. Kakati tuba tulaba nti obutale buno buba nga buli special nti butunda bino ebyaffe ebituufu, kiba kiyambako era twongera okukyebaza. N'ekirala bannaye temuggwamu ssuubi mu ntambula yange ey'emmere eno entuufu. Nasilaba ku musajja oluusi beewuunya n'okwewuunya lwaki ate muyambe mugiseera, kubanga bw'oli eno osevingira mu ssente ziri ze wandisasudde mu ddwaliro oba okuwonyeza ddala ekirwadde ky'oba nakyo. Ebyo byonna bikola bulungi, naye obutamanya bukyali bungi. Byekivaamu noga nti ekisinga ssente ntono kyetulya, ekirabika kyetulya. Kati tukyalina omulimu gukyali munene ogw'okweyongera, naye ate kiraga nti abantu batandise okutegeera ekituufu. Kati singa tugiramu wano amanda ate abantu tubaliddemu olukwe, kitayinza kukkirizibwa kuba n'abasooka okwenyigira ennyo mu kufuuyira ebizibu bye bafunyeemu babirabye. Ate ebizibu ebintu ebikolerere bikyajja era mubyerinde, kuba nawulidde n'abakola ensiri mubazireete, ate nawulidde nti baagala zisookeza kayunga eno mwegendereze. Ensiri zino zijja kujja mbuzirye ziri ezibadde zitutwaza malaria. Kati mbu bwe zinaggwawo wasigalewo zo ze banaaba bakoze, zijja kuba tezireeta malaria. Naye waliyo ensi ezimu ezakola ku bintu ebyo ku mayanzi, naye amayanzi ne gafuuka ng'ebikere nga manene nnyo agaddawo, ne gafuuka ekizibu. Kale nga tetunnaba kulinda nsiri yenga na kinyonyi, bane twegendereze. Awamu bazigobayo ng'e Zambia, naye ate ffe batandise butandisi zikola. Saagala kwogera kitongole kuba kya gavumenti, naye sinnaba kufuna kumanyisibwa nti gavumenti yazikkiriza kuba ensiri eyenkana enkoko ejjujja okuleetera ddala obuzibu obunene nga tuggyewo. Ekirala, ffe ng'abalimi ensiri tumanyi nti omulimu gwayo si kutambuza bulwadde kyokka, naye ensiri ekola ne kuwakisa ebimere ebibeera ebitonotono. Kakati kya bulimba nnyo omuntu okugamba nti ensiri mbi tezirina kantu kalungi n'akamu. Ng'emisota, Katonda bye yatonda buli kimu kiyina omugaso gwakyo, naye kijja kuba kizibu nnyo maaso eyo n'abaana abato abalizaalibwa n'okumanya omusota bwe gufaanana. Ate nga bongera obisoma, ojja kulaba tagumanyi, akirabe nga kitambula, yalowooze nti oba bamuguwa kigende kimulumira awo, n'ebintu bwe bityo.
so ebintu bingi akasembayo ddala nze bwe ntuuka mu bantu abakuŋŋaanye oluusi situnuulira kiri abalala kye batunuulidde kubanga bwe tukuŋŋaana gwe n'ogaa nti ekitule bungi ne bamatira ne balaba nga engeri gye mukuumamu ebitabo byammwe yali nnungi. Mukyala Nolini yannyonnyola bulungi n'atugirayo fayiro yadde akasana kaali kangi nga kizibu okutunula mu fayiro naye nga bwakunnyonnyola olabira ddala nti ddala byannyonnyolamu ebiri mu fayiro. Naye abazungu ne bagamba nti tenti zino twafa nnyo ku bitundibwa naye ate atunda tuyinza omulwaza kuba yaba abayimiridde mu musana bw'ati ate atayagala ebintu bino byokebweko omusana kati ne kirabika nga ate ffe abateekawo akatale ngamba ffe n'abasirofuudu okubonyaabonya abalimi kubanga mubaleeta ne mubasiika mu musana olunaku lulamba. Kakati ne bagamba nti kino muyina okukitunulamu abantu babeere mu mbeera eweesa omuntu ekitiibwa. Wayinza okuba nga waliwo ensobi ezikoleddwa mu kulonda tenti na sayizi na biki naye nga ekintu bakiraba ne bakitugamba era naffe ne tugezifala amagezi gonna agakiraba nga tukikola nti n'omuntu alina okusigala nga alina ekitiibwa kye so si kufa ku bintu biri bitundibwa byokka ate abitunda wiki ejja tajja kudda kuba ajja kuba mulwadde tajja nakujjuku sente oba afunyeeyo ng'azitwala mu ddwaliro. So yengeri eyo gye tugiddemu wano naye n'ebirala nga mukyala Nolini bw'abyogeddeko tubadde tunnabirowoozaako amazima naye kati kakyogedde idea tugifuna ate kati bwe biba tebitundiddwa lwaki nandizeeyo nabyo buzeeka. Tewayinza kubaawo biterekerwa mu ngeri etayonoona era butonde bwabyo ne tubisanga oba enkya ng'omuntu yakoze order oba esinga mu bakyala feri tugamba when you empower a woman you have empowered Uganda. Much as akatale weekali era abaami babyetikka ne babitwetera kuba tetubijjayo mu nnimiro na booda oba n'emigongo gyaffe. Abakyala bano ekyamazima bakolera wano naye abakyala bano bwe tuba empoweringa tuba twongera ettofaali mu kuzimba Uganda n'okuleetera ebiseera by'eggwanga lino okubeera nga bitangaavu. Twagala nnyo okubeebaza abakyala mwebale nnyo mwebale ddala. Ate n'abaami abayimirira buli kaseera ekyamazima sabaddewo nga basoma report naye oluusi baleeta emmere eno n'ebeerawo paka regulo nga tetugiguze nga bwe tuteekeddwa gigula n'obasaasira ng'obalaba banoonya ababooda okugisaabaza okugizaayo buli omu gyagenda ogitereka naye ne saavisi ey'abaami gye bakola ey'okugizangayo n'okugireeta twagala okubasiima abaami mmwe abaliwo n'abataliwo olwa sacrifice eyo gye mutukolera buli kaseera mwebale nnyo mwebale ddala. Mutukoze bulungi bwe mutuwadde ebitundibwa kwe bigenda okubeera kuba buli muntu yenna ayagala ebintu ebiyonjo. Akatale kano kalina target population. Nyinza okubeera nga nange nina ewange wali mu kikko okumpi bwendi mulonzi bwendi mukulembeze nti njagala bo mu kikko bannonde naye tulaba nga abakozi ba gavumenti wano twalina mukyala Nabwire CFO buli nnaku ebibye nga abigula wano nga kituzaamu amaki amaanyi nga ssente we namugongo naye nga ssente tazitwala namugongo nga zireka emukono ne tuwulira nga at least twongerako ku resource envelope yaffe ng'abantu ba wano eno. Bannaffe bano aba kooti zombi wano magistrate ne high court bajja ne babigula era it's already a targeted market. Tuyina ane bannaffe kati n'ababuganda batuyambe bateekawo ne no Washing Bay tulowooza nti tuba twongerako ku kusika abantu bajje baleete ssente mu nsawo zaffe so tweyanziza nnyo tweyanzeege byakutuulako obasanga nga bayimiridde nga bwe beetawula bwe bayimirira bwe beetawula naye kati babeera nga bafunye akatebe bambi mubakoze bulungi nnyo mwebale nnyo mwebalide ddala. Njagala obbategeeza abakyala bano bakozi temuga nti abakyala tuba n'olugambo tolibasanga wano nga bayomba nti gundi yanjogeddeko tolibasanga mu kulwanagano kw'abakyala bedda bajja wano for business era ne bakipinga bizinensi yaabwe n'egenda mu maaso. Twagala okwebaza nammwe abakyala genda kumpa kuba eriyo n'abantumiriza nga bagwetaaga so twagala okubasiima abakyala n'abaami olw'obukozi bwammwe era tubazaamu maanyi timwongere okukola ate kati ke batuwadde ennyumba etambula
kakasa tugenda kwongerako ate nga naffe bwe twongera okuyiiya butya bwe tusobola okukwatagana like ne officials za Buganda babeera nga batuwayo bwe tusobola okutereka ebintu byaffe tulabe because ku district kiyinza okubeera nga tekisoboka naye engeri kati bino gye twabiddizaayo mitubeena tusobola okukwatagana naye n'obukulembeze buno tulaba nga batuwako wano okumpi ne tubiterekanga awo ane tusobola okubireetanga ne tubeera nga tubitunda nze njagala kubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala obukozi abakyala mwebale nnyo Peram ne Slow Foods okwempowering abakyala bano ate era n'abaami ate era mwebale nnyo bwe mwalowooza kuba ndabye ebbana yaffe engeriko Wakiso ne Mukono ne bwe mwalowooza ennyo ku Mukono kosi mwandibadde mulowooza ku like oba ne mugenda bwe mwandivudde Wakiso oba ne mugenda Emitiya n'oba wa ne bwe mwalowooza ku Mukono okulaba nti eyina emmere ate emmere ennansi etali nfuuyire ekyamazima ne mutukola bulungi omukulu bw'abadde ayogedde ku kabi oba ku kabaate ketwolekedde ng'omukulembeze ekituufu bannaffe abo aba Entebbe Research Center bajja ne batutegeeza ku nsiri ze bagenda okuleeta ziwakise ate ziriwo bagenda kuleeta ensajja ziwakise enkazi eziriwo nga zezizala teziddamu kuluma si kutabula baleeta zibaita teziddayo kuluma zijja kubeerawo mu situation nga tezikola ki nga teziruma tezizaala nga tulina nsajja zokka ng'enkazi ezibiika amagi tezikola ki teziriiwo yadde tetuli bakugu ekituufu twakikubamu ebitulina ffe ne tugamba twagala nnyo okubeera abalamu nene Katonda yatonda ensi eno ayina bwe yagibanga so tukkirize obutonde bugende mu maaso naffe tubeere mu butonde obwo tukubirize Justice Central Government eyongere kutuwa butimba ate n'okukozesa ebyo bye tulinaffe ng'abantu nga twekuuma okulaba ng'omusujja gw'ensibu kendya kuba ensiri tuzeetaaga mu kuwakisa ebimera byaffe nga enjuki n'ebintu ebirala so naffe twateekayo eddoboozi lyaffe naye nga tusuubira nti ag'amatono agaffe gajja kubeera considered oba gali considered mu lukiiko olwo lwe bakoleramu research yaabwe njagala okomya ebigambo byaye nga mbeebaza naye nga mbajjukiza tuli miseera byakuze osobola tokompitinga na munno okusoma kulinga kulya tekuggwayo nze mukama mpadde ekisaleyo ndi bwa myaka 33 naye nkya ngenda graduating era avaana ogenda kutereeza akaviri ngenda ku graduating kati okiraba nti okusoma tekukola ki tekukoma teweemalako nnyo mirembe mwana muteekawo otakola ki otasobola ate naawe wewamuteeka fe okulaba nga omuteeka aliwo mikwano gyo nti ogendagende wa director w'essomero n'amutasiga oyo alina bwatukwatiridde ffe wali ku Mary Times abantu baggulaawo nti maama mwana ajja kujja omwana n'asoma taamu newakwadde asigazayoko ka balance naye n'abeera nga amukola ki nga taamukiriza n'asoma so tubatwale ate tugende twogere nafunye okwemulugunya kano nsaba okama olyoka Jeff record nafunye okwemulugunya